yabaddeyo ne show yabadde ku Theatre La Bonita olunaku lwabadde lwa nga 16 nga 16 omwezi guno ogw'omunana 2024 yabadde ku Theatre La Bonita show ya Queen Shiba naye mukunya naye be lwakutaano lwabadde lwakutaano show yagiranga era abantu bangi nnyo twagenda ne tumuwagira press conference yazikola naye gye yaggweredde mu mbirigo La Bonita eyo bo bakuwa obudde ne bakuwa olunaku bo show zaabwe ziggalawo ku ssaawa 6 kati bo bagamba nti bwebagaa tukuwadde olunaku nti obwekengeza olunaku lwa Sunday bo okuva ku ssaawa 4 ez'emisana oba okuva ku makya waddembe ogenda oteekayo show okukolerayo show naye bo etteeka lyabwe ligamba ku ssaawa 6 balina okuba nga bagaddewo era kyova olaba show zaayo bwa ssaawa 6 ziba ziwedde kale 5 kitundu ziba zimaze okuggwa kubanza awo ngezo nnyo ku show eziwere ziringanga 2 bo ssaawa 6 baba bagaddewo ekizimbe kwe bali kubanga ekisooka ekizimbe kyo kinako basikaati tebakukkiriza kusukka ssaawa 6 kuba twagenze okulaba omukunja ssaawa zabaddemu 5 kuba beera bo ge mateeka gaabwe ssaawa 5 baba batandise okuwooninga 5 ku ssaawa 6 zennyini olina okuba ng'okoze eki ng'omaze era kyo show zaawo kizibu nnyo okutuuka ssaawa 8 mpozi nga waliwo ensonga nkulu waba bagize nnyo bongezaamu essaawa emu oba eddakiika 3 n'ofuluma kati mukunja tasera bambi eŋŋumi yakaabye eyo abantu ne bayomba n'ayombagana n'abantu olw'ensonga yaki ya show ndi zatuuse ssaawa 5 baagala baggale 6 mulina okuba nga muggaddewo kyokka ye ssaawa 5 aga temina bye mukola ki bye mumponingaddewo walabye show eyo kiki ekyaleetedde omukunja tasera okulya obuwuka ekisooka mukunja ekyasookedde ddala omumunyiiza baguddewo obudde buyise siwolereza mukunja baguddewo bali abannannyini kifo oba show yatandise budde ne bagana okugulawo nti nga bamubanja balance kati kyesimanyi poliisi yabo oba eri ku zero balance ng'omukulu Alien Skin bwe yalinga agamba naye mu kugulawo leeti ng'amaze okusonda akasente okukaweza ate ne baagala bakole ki baggalewo nga bukyali kuba wo kyemanyi bagalawo ssaawa 6 ssaawa 6 naye singa bamugambirawo at first nti tugulawo ng'omazeeyo ssente ezo yandibadde yakikola dda neetegeka naye bamugambye tugulawo ssente ziweddeyo kati ekyo nga kyo ekisooka kikwatamu abaki abawagizi kireetera loosaani nanyini kivulu kati eno ye ndooze n'asooka akyankalanamu kanayagala yekole ki isasulize muki ku extendinga time kiyinza okuba kiri mu poliisi y'abaleti bagalawo ssaawa 6 naye kale ne mukunya naye aliyakitinga bubi kale kye namulabako yebambye anyiiga mangu taagala nnyo bintu bimunyigiriza kuba ye ayagalawo si buli kimu nti tuba tulina owangula oluusi poliisi y'abantu ogireka wadde basoose ne bakunyiiza wadde nabo bakozeemu ensobi n'oluusi n'akasente akakadde kamu mulinda zijje ku mulyango ate siti bwe ziwera ssaawa gwe nannyini kifo bwe ziwera ssaawa 4 muyiseemu eggaali emugaye esooka ompe balansi wa stage agaye musike mumpe eki balance tebaswagana mukuwa kubanga ssaawa 3 abantu baba bayingira ssaawa zaawo zaba ssaawa 3 abantu babeeramu ku ssaawa 2 obagobe ku mulyango obagambe musoke mulukole eki mumpaakange sho yabadde mu ku bantu abantu baweze abantu kuba n'ekyo nakyo tulina okisunu yosobola okunsaba balance naye nga mu butuufu sho ng'abantu siinaamu nnyo bantu ng'osobola okugamba nsooka ondeke enkole ŋŋende neeyiiye wanayese ennaku nga 2 nkuwe balansi wo naawe olaba kintuddemu sho yabaddemu ne ku bantu era ng'abamukunja
babaddemu okutwaliza awamu yafunye hafu y'abantu yafunye kifo kiramba ayinza oba yasuse mu hafu naye nga tebajjudde bulungi naye nga abaddemu n'abantu kikyo kyeyabadde asuubira kyemmanyi baba teyewanise nnyo kuba abantu bangi bakola show ate abamanyi omusingako nezigaana nezikatalaba kubivulunga ne bakisazaamu busaza ng'abantu baganye okukolaki okujja wadde n'omu so Mukunja kapito w'abasajja abadde asooka omujjayo nga nonaba otunuulira amagoba osooka n'otunuulira kyotaddemu bane abakubanya tusigazza mabanja kuba kiruma nnyo okubanga omaliriza show ng'ate olina amabanja ate sita amagoba gabeere mati naye nga tolina amabanja nokukola show ekigenderera naddala ku bifo ebyamaanyi bwe bityo esobeera nga kamubaakayo Mukunja yakoze ekivulu kati this time atrendinga kati osobola obutabala amagoba katikati nobala bookings eziddako nti Mukunja yatrendinga omanye wano mu Kampala bookinga trendinga era bw'aba abadde wa $50,000 luli kati value yayongeddemukko ayinza okuba nga stati yekola mivuyo ku trendinga kubanga Uganda wano oli akuba muno oluyi enkyanakira ngaki wamaanyi eiza gwe bakubye ya trendinga oba akubye kati Mukunja akasente yabadde miliyoni y'abasajja yadde tesobagula kubanga yabagambye kansoloze ku mulyango oba bakkiriza okukwatako ziri lwaki badde tebamukkiriza agule okuba nimugambye leta lumu ssente zonna kale ekyo kikyatabudde Mukunja okutuuka okukolaki okuloga omuvuyo gwonna kuba naye yaza akimanyi nti bagalawo saawa 6 naye nti batandise leeti ate omuyimbi yenna tayagala bantu baveewo nga bagamba nti atubbye ate sitawa bati niabazze baveewo nga bakkiriza wakyawo kivulo kya Lion Skin the return of champion good abantu balinga nga bisatu awo naye yafa okulaba nti akolaki abasanyusa nti atisiti oba otegese okuddako bajja kujja abo bwe basookerwako omusajja olaba luli yatuyimbira wadde twali batina Jose ku nsonga ya Mukunja atasera gw'ogiraba otya gwe kiki wagizeemu ensonga eyo nabadde ensonga eyo sinnagituukako sinnagirabako ku gundi kwegamba mulabika mwasoose obbirabako era mbiwuliridde wano mbadde sinnagendayo ku kitimba Mukunja ebyo byakoze waddewo emivuyo ebiri ate omuvuyo omulala anti gyegyo okuyingira n'okufuluma bamaneja bamukutemu wano mu kuyingira so netandika leeti ate nga bagalegwe nga bukyali maneja yadduse ne microphone ng'aba bangi yoyo Mukunja n'agamba nze microphone nja kwesasulira wano n'agenda nazo ekyo wadde tokisuubira mu Mukunja g'omanyi ate nekyo yakoze Mukunja ekitegeeza wa buvuyo nnyo ayagalamu nnyo ku nsasagge naye nga si eri awo nti wa buvuyo nnyo nnyo ye omunyizaamu awo lwakuba dali n'ekintu kye yankolera sadize ekyengera ku kivulu ky'abazira ttone bano ng'omanyi babbawunsa bajja bakasiteegi bagiteekawo nga yabayimbi naye bano babbawunsa ne bajja twagalawo bantu mu ddeeri lino linaamubuuza bakasiteegi eno gye mwataddewo yaki nti yabayimbi lekana ate waki otugoba tweyongerereyo ddala eri mu bantu n'akwata awo kumu ku basajja baabo n'amugaa kino kyokoze toddanga mukikola kubadde ebbawunsa yali mukkakkamuloza ategeera ensobi ye awo Mukunja namuwagira naye nga awadde yeesi bano abaluusa bamu abasajja ababbawunsa abaayagala alage nti nange nze wendi okitegeera naye nga Mukunja ye wa buvuyovuyo tanogebwa kale nga naye tagenda tomumanyira nolowooza nti onodduka muba mulina okuyiribamu naye nga nze kye nalabye ku sheeyo ekintu kye yakoze ate maneja okudduka ne microphone z'abandi aba afiiriza bali bannannyini bidongo kubanga microphone si zaawo nti za kuseetala bonita wabaawo oli
nga yewe yakola ku stage mataala byonna sound yoba omufiiriza kati gwoyinza okwesingana ngono wa disco wewe microphone chwa tugende byonna mataala stage byonna nga ye baamumalayo ate otutte ebintu bye kati tegeeza oli ajja kubanja ono mukunja genza anze oli gwoba obanja ebyo byonna biguddewo mu kifo kyani olaba buli kintu ekifo bwe kiba kikyo ne bwe tuba mu makaago kati nga bwe tuli wano ono oba ne tulwanirawo gwofuba okulaba nti ki okutaakiriza ewuwo kiraga ekifaananyi kibi nti balwanidde ewagundi kati ebyo byonna mukunja obikola ne bwe biba nga tebikosa nannyini kifo nga Mike si yananyini kifo kidda ku nannyini kifo naate nannyini kifo kiyinza obutamukwata olw'ensonga kiri bwe kiti ku nsonga za mukunja atasera kaakati ekintu ekyo kyendabamu tubadde tukyali wali ku gundi ti nannyini kifo ebiseera ebisinga kiyinza obutamukwatako olw'ensonga eri bweti nti stage mataala sound ebiseera ebisinga tebitera kuba byawo baleetawo bireete gwosobola okugamba nti ze byange nabireeseewo naye kale tukitwale nti tebyabadde byawo oli kiyinza obutamukosa nannyini kifo n'agamba ti gugu batutteko microphone ani akupangisa nti mukunja genda yabakuwa ebintu byo naye kati awo kyemmanyi oluusi ebiseera ebisinga stage mataala biki byonna bibeera byawo bya theatre bonita ebiseera ebisinga biba byawo olira ekyo kyonna nga tonagendayo kuba Mike si ya bbeeyi naye kikuwa kifaananyi ki mukunja artist ye artist afuba kubeera mawulire oba mu bubi oba mu bulungi kati gwe singa kukozesa ensobi kubanga obudde buno ekifaananyi ekitambula nti ku theatre bonita wabaddeyo ebitagenze bulungi kati gwe tugeze oli promota osobola omala gagenda kubukingirayo kivulu naye ate mukunja osobola omubukinga kuba yagenda atambula nga ayogera byayogera akasuka bingi kati yafunye topiki ez'okwogerako eno bwakola ki bwatrendinga competition eri mu Kampala ey'ebifo ebitegekerwamu gundi concerts theatre bonita gundi y'amaanyi era buli omu tagisuubiramu muvuyo ng'ogwo oba yeeri organized tojja sangamu muno obutebe bw'ate oli akapangisiza akaleesa akakutadde awo be ebyabwe obutebe bwamu era tebagoba nti mukatulako babiri otulako boogu ate tukimanyi nnyo ng'ekifo eky'abantu abakuzeekuze si bavubuka nnyo ate abatya emivuyo kati singa bakutambuzaako emivuyo ng'egyo abantu bayinza obutaddamu kugenda nti ayo bantu balwanirayo abantu bayomberayo asooka kwebuuza nkyabadde kiti kubanga eyo biki kate balwane nti abagagga sikyagenze kale si bagagga bokka n'abantu abakulu tebagala lwankubale ni kale nti advantage nene laweeri nti abasinga otegekero bannannyini baawo bano abagundi bano babosa ab'emizannyo bano bagundi abo ba Ebonies nti bo bamanya ebyabwe si byamiki si byamivu naye era baba babatiramu ku linnya ekifo ng'ekyo kubanga kati n'omulala n'ategekangayo she wantu eyo ajja kujja alina okweraliikirira okwo kati joze nga tumaliriza kyakuyiga kiki wayizeemu ku mukunja n'abategesi b'ebivvulu ebyo ekyokuyiga kwatagana nabaki bakifo owekifo yakoze eki owabadde gundi eyo bagitani Theatre bonita bakwatagane bulungi ensonga okubeera nga zivaayo bulungi mbulambulukufu baleme kubaawo awo kulwanagana kuyombagana kino kiri mpozi ye nga like akirinamu mission kisobola okuba nga ye kyamukoledde kubanga kati ogambye ya trending kati kisobola okuba nga kyamukoledde naye nga mu butuufu bwakyo okuyombagana okwo tekusaana kubeerawo kusaana mukolagane
ekintu kiggwe mbulambulukufu. Dewo nga tumaliriza nze kyeŋŋamba walina obeerawo enteesaganya wakati wa promota ne nannyini kifo kuba oli wajja nga takumazeeyo ssente oba bwe lutukulayo nga so yankya ino omugamba nti munayenza emiryango sikola ki sigigula nga toli ku zero balance si kumuteegera wali mbwazze obudde butuuse kuba ate singa gamba nti kamalo solooza ku mulyango kigaanirewo oba tojja kikkiriza kati tugeze so yankya bwekigaana leero naye agenda fuba okulaba nti ki anoonya sente so okugamba nti kangeze mupangisiza ekifo kya miliyoni 5 kasooke nkuweko zino 4 esigadde nyirina asolooza ali ku mulyango nga nkuwa ekyo tugamba nti sho bagitegeka nga wabulayo ebbanga eriwerako kati ebbanga werigenda liggwayo wabulayo wiiki emu ebyensasula biki kati singa watuuka nga wabulayo 30% muba mulina okwogerezeganya either gwe ategekeddeyo n'ofuna engeri gy'omugambamu nti sho tugenda gitandika naye balance genda mukuwa ng'ekivulu kitambula oba nannyini kifo n'akigana n'agamba ogenda okugulawo wano nga sente ziweddeyo n'ekyala bwe waba waduzewo obutakkaanya kwata oyo gwe mwateeseza naye okutegekerawo ekivulu mudde bali muteese okwewala emivuyo kikyo bannaye netugenda sukkawo wano nze ku ndowooza yange eyo ndowooza ebiseera ebisinga wamma nga nannyini kifo oba oteesezza n'omuyimbi singa akugamba nti ate banene ekintu ekira bannaye abategesi b'ebivulu mutegeere nnyo wa ewantu wotegese bagulawo ssaawa mmeka baggalawo ssaawa mmeka mulimu ebifo ebitakeesa nga bo tebakeesa nga baggawana waffe tuggalawo ssaawa 6 zibeera 6 ekyo bannaye mukimanye kati gwe alina abategesi alina abayimbi abantu babuule nti tugenda kuyimba ku ssaawa bweziti kati olajja ganze njijja ku 6 naye nga mutuufu baggalawo ku 6 okitegeera kuba oluusi ebiseera ebisinga oli agamba kanyongeremu ku kadde abantu basobole okukola ki okukolaba ebivulu byerugugu ssaawa 6 baba baggalawo woteeri zonna 6 baba baggalawo baba bayambe bawongeramu essaawa emu ate musaba security kati munnaye bannaye abayimbi abali eyo ekyo muyina okukimanya n'abayimbi muyina okukimanya abapromota muyina okukimanya nti ntegeka ekifo wano Emmengo ssaawa mmeka ze baggalawo kuba oluusi okuggulawo tetuliiko ssaawa tubakuga nti emiryango giggulawo ssaawa 8 kitegeeza abantu baba bawezeewo 9 abantu osobola obbakuba omuziki abantu baba bawezeewo ssaawa 2 abantu osobola obbakuba omuziki ojja pangisa omuyimbi agende nti ze nnyimba ku 6 nga naawe okimanya ayimba ku 6 yeze essaawa ze naye ng'ekifo kiggalawo ku 6 nga bagenda bongeramu essaawa emu ate toli willing nti ku ssaawa emu eyo anaaba atuuse abayimbi omugambo oyimba ku 6 amayimba ku 6 ate najja 7 kitegeeza agenda sanga ewantu bakoze eki bagaddewo bannaye ekyo bapromota ekyo mulina okukimanya mulina okukitegeera nti abantu baggalawo ssaawa mmeka yes musobola oteeseganya nga abantu mutufu mulimu kyezimu ng'abantu zisooka okukoona ssaawa 4 nga mutufu temuli bantu ku ssaawa 5-6 abantu ne bayiika naye ng'ekifo obudde bwe kikola ki era ddayo oyogere ne nannyini kifo omugere munnaye naawe ensonga ogirabye kuba nabo babeerawo ku gulawundi abantu nabo balabe bazzereeti nennyongeraamu buno obudde woba olina abayimbi bomanyi bakubire bajje mangu bagaba n'essaawa eziti baggalawo bannyongeddemu essaawa emu kuba nfe twaliko ku kivulu kyali eri wasuuna wa Mbazira Tony zakuona ssaawa 4 omutuufu abantu bakyali batini naye zagenda okukoona ssaawa 5 ng'abantu 6 naye kati kuba akafaananyi singa baali baggalawo ku 6 netubeera mu kivulu kyali kya Fikfameica abantu balwawo okuyingira naye abantu bayingira ku ssaawa eyo 4-5 nga bayitirivu ate nga basasula balogamba nti baleese ng'ate nga basasudde ne bayingira kati banne ekino tulina okukimanya era kyovola sho yakeerewamu kuyaggwanga ku 7 kati banne ndowooza n'abali eyo abategeka ebivulu ebintu ebyo mubirowoozeeko nnyo nakasente ke bagga nti woyisaamu essaawa bweziti
oyongeramu akasente bwe kati poliisi eri mu kibagambe babeere nga bakimanyi kuba mu mutuufu olwosho abantu we batuuka abantu nga baluddewo okuyingira nga baluddewo ate ne kijja ne kikwatayo kale ekyo olina okukimanya ekyo baneera oba otekeka ekivulu ekyo kirina okukimanya olina okukirowoozaako nekirala singa bwe muba nga muteesa bbeeyi muteesezako n'obudde nti singa bwe zikola mukaaga okoma saa mukaaga okadde munaokoma saa munaana kuba ekifo weekiri sigamba nti saa mukaaga bakivaamu waliwo abagenda okiddamu oba waliwo abasulamu security ekola mpaka ku makya security muba mwagiteeseza nti ekoma saa bwezi naye ate osobola okwogera nabo singa actually nze saa mukaaga ezo sizikiririzaamu ebisa abantu bakola omuntu ajja saa 3 kunya nanyini sho gisi abaako obuzibu nanyini sho si abaako obuzibu wabula KCCA yayise etteeka ekivu tekirina kusukka saa mukaaga kyobola ne poliisi era egenera ku gundi kyobola bamwe oyisizaamu essaawa olina okubasaba we bagaana n'okifuula izi n'oluusi poliisi naye ekitunuuliranga wano nti oluusi naye ebeeramu ng'eraba mu tufu nti sho etandise leeta abantu bazzereeti wakitegeera kubanga nze mulimu ebifo ebiri mu kibuga bino ng'ofulumya ekibuga ebyo byo bikeesa naye mu Kampala muno kizibu nnyo ekifo okugjako ekifo kimu kye tumanyi ekikeesa ate baba baalangiridde baba bakimanyi tukimanyiddwa yenkuuka y'abantu bakeesa kubanga ate n'ebitongole bya poliisi bibaayo ebiwera naye wali yali ayitawo security abapoliisi nga bana nayita ne bano babbaawunsa kati goliwaddembo gitandika emisana naye nga bannaye tetugenda sukkawo wana amanya n'eddoboozi ankosa eki pulezidenti w'e Masaka City sooka osibule ku bantu amanya Ssenyonga Joseph Karen Jose Uganda YouTube channel naye mbeerayo nga nteekayo ze art pieces zange musobola ozirayikinga subscribing ne Mix Media olayikinga osubscribing tugende mu maaso eddewo abawuliza abalungi abatulaba amanya Mwanga Deo ndi TikTok upcoming TikTok okwasaganya biki content kigosinga okuzanya politics ngeri gye nti ntandika ayagala kwesimbawo yagala yamba abantu bakyankwanzi oliweeyo betaga okumanyisibwa bingi nnyo bigenda mu maaso bingi bye batamanyi abantu b'omukyalo bayagala baziwula maaso babeere nga babuufu olwo nogira ku sayidi kyenyigiriza eba enyigirizibwa oyagala akantu nze siina gwe nterayo kabega wabula njogera kituufu kati gwe osangibwa mu kituufu ekyo gwe mbandiko nkukubirayo nga weetereeza bira biri mu mukaaga bakulabire nga ddala in case bandabiranga ddala ku bwaki MP Road Mayor Kansala Chairman LC wanu ki MP awo wasinga oyita ensonga awo ani akiikirira eyo muyisemu eggaali ng'obudde bukyava omukiise waffe wenaale Mr. Sebikali sagala mwogerako nnyo omwogera oba omwetutumu omwogerako ennyo nze omwaka stanti ate ng'ogenda muzoganyemukko akiwulire akaliyo naye nga bwa MP bwetaagamu akasente okalina omusajja omuyisemu twagala osooka okugjawo ekyo ati abalonzi ajagala emino ginsiiwa wakulaba nga ntakula wano ekyo ekikula ky'abantu gikusiiwa bulijjo abajja abakutereza mimiro nga tegikoma kusiiwa kitegeeza tebakoma banakuwa akalulu ggwe nga bagala nnyo okutakula wano bwe bagaana nze mbabuulira bigenda mu maaso abamusazeewo kunesika nemunesiga aba temunesize banzoganyiza ewalala bakulabiranga ddala manifesto yogirina obikolako obudde bukyabulina eneyo bannaayo yeddeewo abantu b'ekyankwanzi mubeere lwedde omukulu agenda kujja abayisemu eggaali mumulabiranga ddala 226 kuba MP banne tetugenda sukkawo wano mubeere bulungi mweraba